Kakati wali osomeddeko ko ku ssomero nenga ku ssomero kuliko omwana omusezi ng'oyo omwana omusezi ali mu boarding mu dormitory mwasula nga naawe mwosula n'asera abaana bonna ng'agala okubasiiga ekitambo wabula nga tewali n'omu yali amulabyeko feesi ye nga teri n'omu amanyi bw'afaanana nga n'essomero likimanyi nti doomu eyo erimu omwana omusezi era ku ssomero kuliko omwana omusezi naye nga teri muntu amanyi bw'afaanana. Kakati bano abaana ab'obuwala buli omu alina sitore ye. Yasoma n'omwana omusezi era oyo omwana omusezi yalinga mu dormitory yaabwe ng'omwana oyo azuukuka ekiro n'abasera n'ayagala okubasiiga ebitambo wabula nga talabika feesi. Eyali amulabyekokko ekinene nnyo yamulabako keno wansi n'alaba figa ye ng'alinga ng'ey'omuntu gwamanyi naye nga feesi talina muntu gw'alaba. Muganda wange abaana abasezi mu masomero bangi gye bali. Towulirangako nga bagamba nti ku ssomero kuno kuliko omwana eyali aleese akagalo k'omuntu mu konteyina. Eyo story temugiwulirangako. Abaana balina ebintu mu masomero. Omwana naleeta akagalo k'omuntu nga bali abantu ewaabwe nga enva kagalo ka muntu kali mu muceere nga yemmere gye bamwetikidde okuva ewaka. Njagala owulirize story y'abaana abawala. Ka video kano kagenda kuba kawanvu naye njagala okawulirize kajja kuba kanyuvu. Buli omu alina story ye. Yasoma n'omwana omusezi ate nga bali mu boarding. Omwana oyo ng'azuukuka ekiro n'abasera ng'ayagala okubasiiga ebitambo wabula nga teri amumanyi feesi nga n'essomero kwegamba administration y'essomero ng'ekimanyi nti ku ssomero kuliko omwana omusezi naye nga tebamanyi mwana musezi oyo bw'afaanana era nga tebayinza kugamba nti gundi yatusera. Wabula kyatuukanga ku baana nga basula tebeebase mu ddoomu. Kankutweseka akatambi kano okerabireko. Nkusaba okampeera obudde video nkusaba ogimpere ne kalike video yiyo. Simanyi kiki kugira muto owulira ekigambo Rakai. As for me, buses story time. Senior 3 ne senior 4 nagisomera Rakai waggulu eyo ekaabuwoko kweri essomero in particular mwalimu abaana abasezi. We najjira nali mpulira biwulire nga nze me in person nali siba experiencing angako naye era twakula tumanye Rakai wabaayo abasezi. Kakati munnange one fateful night twali tusemberedde ebiseera by'ebigezo. Ebiseera by'ebigezo ebyo abaana nga batera okugamba abasezi batera okujja ne bakungula abasezi abasirumbu batera okujja ne bakungula amagezi g'abasezi abagezi. Ekyo nasooka kiwulirira eyo nali sikiwulirangako obulamu bwange bwonna. Munnange kyali kiro kimu ndowooza olunaku olwo oba simanyi kikyantu ekiro ekyo simanyi kikyatuuka okubanga nze nali neemanyi kasitangwawo bwendi sizuukuka kakibeere ki naye munnange ekiro ekyo omusulo ogwannuma ne guzuukusa mu tulo ekitabangawo. Noyiza abadde mungi eribadde nina okyusa ekifo. Munnange ekiro ekyo nga ngenda nzuukuka mu tulo. We nawawamuka nawulira ng'omusulo gwe gunnuma. Nze omusulo tegunzuukusangako bukyangambaawo. Kati mu kuzuukuka nalaba enkuba ng'etonnye nga buli omu yeebase kasiriikiriro kye. Kati enkuba yali etonnya wabweru. Nze n'abatonotono nga tetwagala fuka mu baketi kubanga nze baketi gye nali nnaabiramu ate ngifukemu newankubadde abaana abamu baali bazifukanga mu nze nga saagala kufuka mu baketi yange. Era nafulumanga ne ngenda saatuukanga mu kinaabiro naye nabeerangako awo wenkoma kabalaza nenfuka nenkunaamiriza nenfuka nenzirayo mu buliri. Kati munnange era gwe nakulanga ngenda nfuluma dormitory yaffe ya senior fo buli class yalina dormitory yaayo nga nfuluma dormitory yaffe yaki eya senior fo ngenda kabalaza kaffe wali wabweru nkunaamirize nkole ki nfuke sijjukira zaali ssaawa meka naye kyemmanyi bwali ttumbi nnyo kuba buli omu yali yeebase. Kati munnange nzija bwe nti mbikula ka night nkunaamiriza nfuke mba sinaba nakumalayo mpulira nabuuka kuba nalufiiringira ddala nabuuka nenziruka ekikumi nenzira mu buliri bwange. Kati we nadda mu buliri nebika blanket bwenti nengamba kibadde kyekyo nentunula nga sirina gwendaba enkuba etonnya wabweru buli mwana yeebase mu buliri bwe mulaba nembeera mu buliri nengamba Katonda ngoba kibadde kinaye nga mpulira oluyiru kyansiiwa n'okunsiiwa ku kabina saagumala naye omusulo nenzigala mu buliri nentandika okusaba Mukama Mukama nsaba otulo tuntwale wali obaddeko awo nosabuseeko mu tulo n'otya nnyo n'osaba otulo tuddemu tukutwale naye ne tugaana. Kati nze kye naliko nensaba otulo tuntwale kubanga nga teri azuukuka naye nga tugaana otulo twagaana
nensoka nembera mbuliryawo nenefula zibiridde ngenda okulaba waliwo omuwala ayingira omwana ono yali ayingira nze nali nsula kaddeeka ka wansi era bwali buddeeka busatu eno naye ku luno nali nsula kaddeeka ka wansi nakasembera ddala mu nsonda nenengera omuwala ng'ayingira mu mulyango gwaffe ogwa dormitory yali ayambadde peti ya white ng'ayambadde ne ka input ka black naye bwe natunulira nga simulaba face nga like engeri ntino ddeeka yali ya wansi nga mulaba koma wano wewati newe natunulira omuwala ono nga figa ye ngimanyi kubanga ffe kweri essomero twali twemanyi figa ye yali distinguished yalina ekiwato kitono nga akabina kanene so we natunulira bode ye nga niyanga agezaako okutegeera muwala kyono tetwali bangi nnyo okusomero eyo abasinga twali twemanyi kati ono omuwala in particular twali tumumanyi nga akulira ebyokusaba babayitanga batya balitaje prefect aba prefect abakulira ebyokusaba we nali figa ye yali efaananira ddala ng'eyoyo naye nga siri kulaba face kati ng'ayingira kati mu kuyingira yalina we yali akyamira yalina kaddeeka ke yali akyamako yali tajja eno gyendi naye nze nga mulaba nga ndaba figa ye naye nga siraba feesi kati munnange we yali akyama bwati kati nze mu kugezaako okusika blanket kaddeeka kaagenda ne kenyinya kaka n'asiba n'akyuka kati n'atandika kutambula nga dda sayidi gyawulidde kaddeeka kakaabira nasika blanket ne ngamba mukama n'ensiba n'omuka nga saagala kubanga ekyali kyewuunyisa okusinziirako n'omuwala figa ye yali wa form 6 ate form 6 okusala okuva ku form 6 okudda ku form 4 dormitory wayino sala enkuba yali etonya yali mukalu nga talina watobye yadde najja nga atambula face ye nali sigira bajjukira najja nga atambula asembera kaddeeka kati mu kusembera kaddeeka n'akyamira ddala ku kaddeeka ke naliko najja bwati kati nze mu kutya nategeera kubanga yakyamira kaddeeka ke ndiko nategeererawo nti nategedde nti nzukusi n'entandika okwesindika okutegeera akatundu kano njagala osooka otegeera obutanda bwaffe engeri gye bwabula obutanda bwaffe baali tebabutuusiza ddala ku kisenge reason being kwaliko paint ng'akunkumuka kati nga bukoma mu bbanga so twalina olukubo mu buli katanda nga kwaliko obukuubo kati omuwala bwe yajja ludda luno ku katanda kange kennyini kati nze bwe namulaba nga ze katanda kange kati nabuuka nenzira mu katanda akaali kanziriddawo kuba nategeera omuwala yandibandabye mu kuyingira mu katanda akaali kanziridde omuwala yali ansula okumpi nali mumanyi nga taliiwo okudda mu kalala nga taliiwo kati nensooka neŋŋamba neesooka olindeko ngenda okwetegereza dormitory yonna nga tewali mwana n'ogu ali mu buliri natya namanya the only way out right now is kufuluma dormitory eno kati tunulako emabega nengera omuwala atambula ajja gyendi okukyusa amaaso bwe nti nga mulaba maaso gange mwenna leekaana kati mukulekana nagamba ekijja kijje kansalawo ntomera omuwala ono nfuna engeri gye nfuluma dormitory eno ne mu kusituka eba kyogezaako mutomera I gave like a small glance ku face ye ngendo tunuliranga face y'omuwala gwendaba temachinga na mubiri face y'omuwala gwendaba nali njimanyi nga n'omubiri ngumanyi naye nga tebimachinga face y'omuwala gyendaba yalina omubiri nga mutono muwanvu ate ono alina akawato ne bbina ddene kuganga tebikwatagana naye nadduka mu kudduka bwenti nempulira ekintu ekinkona we bati kati kumbe nali neekonye ku kisenge kati I don't know bakwekona ku kisenge kwekwanziza engulu we bati ngendo okutunulanga amasanyalaze tekuli nga ne position gyendimu mbadde sidda ku mulyango naye nga ate akaseera akayise emabega nabadde ndaba nziruka nsembirira mulyango gwennyini we buli kati bwe nakona omutwe ku kisenge bwenti I made some noise like I made a bang nebeerako abaana beezuukusa kyenaddako okuwulira nga abaana bateekako ettaala pa naye ngendo tuno ya pesa zina zonna zenda basizitegeera kumbe nali mu dormitory ya senior 2 engeri gye natuukayo mukama yamanyi naye nga nadduka ndabira ddala nfuluma mulyango gwa senior 4 naye nagenda okwekanga ndi mu dormitory ya senior 2 I don't know how everything came about naga ate Vivian okimye kye nate Vivian oba nengamba bananga I'm sorry nenkwate kubonezera katanda kangendo tulanga buli mwana mwali mu buliri bwe yeebase bulungi simanyi kyava kuki oba I was sleepwalking mukama yamanyi oba ddala naye nga ate baali bagamba litaje prefect mwasuze mutyaba mikwano nasulidde ddala bubi nga nsaba buke nabadde enzunga ekiro gye nasangidde vidiyo y'omukyala v home of trends ngenda mutaginga waneeno ogenda okebereko vidiyo ye womala ogiraba ojja olabe ku yange mukwano nakakasiza nti like embeera gye yanyumiza gye yayitamu nagifiirinze nenjiwulira ddala nga nange yeeyo gye nayitamu nga mpulira nkiwulirira ddala tekyandeetedde kwebaka tekyasafunyeko wadde n'okutulo seebuzaabuzizaako wadde nakutebukwasa ssimu nga ntandika kulaba movies ne kwebuzaabuza kwawe nafunidde okwebuzaabuza naye nga nasulidde ddala bubi sekulwesa eyo nali nange ndi mu senior 1
si mwaka gwawala, it was 2018 because 2017 nali mu P7, so it was 2018 for my senior one. Wakati awo mu kibuga si wala nnyo munnange nga tugenda ku ssomero tugenze bino bya senior one bursaries nyingi biki babawadde bursary olwo mulimu ki muli babanseni bana babawadde bursaries. Tutuuka ku ssomero kati domu bali bagiyita kibaasi, sijjaddira biralinnya. Domu bali twagituuma kibaasi nga bagisalamu wakati mulimu senior 2 ne senior 1. Senior 1 fena sigamba nti twali tuggwera omwo kuba twali bangi nnyo nga balala bali muki mu domu ndala. Munnange nze gye nali nsulamu bali bagiyita kibaasi tusomye tutuuse muki mu Lawuze week muba temulina byamaanyi bye mukola okusaba biki kuba ssomero lyali ly'abasiraamu ng'oddiini kintu kikulu nnyo. Kati ffe twajja tetulina nviiri naye ne tugamba tukole ki okukuza enviiri nga it is optional okweveiringa n'okuza enviiri tebiba byampaka. Era buli omu ng'asigala mu ddiini ye osobola okweveiringa oweveiringa lwa nviiri naye nga tosaala. Munnange nga tulinamu enviiri zaffe. Kati ekiro wentukira ku kinusi wennyini ekiro kye batusera maada abaana kyaka bali bategedde nti babasera, so twasalawo tugatte obutanda kuba mu dormitory mubaamu corridors ezo twagatta obutanda corridors ne tuzijjawo kuba kyaka abaana bakizuula omusezi abasera mwayitanga dduka. Fene tusalawo tukole ki tugatte dekas. Nange nenva gyensula nengamba kange nensula ewa mukwano gwange fena we twali abatitizi nga tetuwenkana size. Ne tusula katanda ke kamukwano gwange bali bamuyita Joan. Nasula ne Joan ekiro ekyo nga fena tuli mu kutya fena tutidde kuba byali byaddala bino byenjogerako wadde buli gwe mbinyumiza agamba abana b'essomero n'obukodyo n'emizannyo. Munnange engeri gye muba musiibye nga mwebase nga owulira kutulo weebaka oba oli idle temuba kyamaanyi kye mukola. So bwe tutyo bwe twali ekiro mulwawo okwebaka mwebaka yo ssaawa 7-8 abaana baba batandise okwebaka abasinga. Munnange amasannyalaze we gaagenda twagassa obutanda tusuze wansi. Amasannyalaze we gaagenda akakuba katonyeredde awo twasula ne tooki yaffe. Munnange omanyi nga mutidde mulowooza kale kyekyo kisobola okuyamba. Tetulina wadde ka Bible wadde sapuli tetulina. Tusuze neki ne tooki waffe nze ne Joani wange nga munnaye twebika tusuze ne bublanketi bwaffe twebika nga akasirise kajja mu ddoomu. Ng'omwana atandika okunyenya ddeeka. Omanyi okubanga ddoomu mpanvu eringa costa ekyagitumya kibaasi yali eringa costa zino empanvu. Ng'omwana ava eri ng'akuba omusinde n'otya omutima gwo gwennyini ne gutandika okkankana ng'olowooza oba omutima guwoggana okusinga nga owulira guwoggana gukuba nnyo olubuto ne lutuluma ne tukaaba amaziga gakufuluma wekka olubuto lukuluma ne tuwefukira neffe mbi twafuka. Tewali yava mu kifo ne tusigala mu kifo kyennyini kye tulimu nga tutidde tuli ku buliri twebise blanketi we tusaba we tuwegumya wabula ng'owulira keesi zigwa oba owulira keesi esembayo eri egwa ogenda okuddamu otegeera ng'ate owulira eri yeegwa. So abaana abaali basula waggulu bonna baali bagambye kabasule wakati oba wansi. Kyova twagatta obutanda abaana basula waggulu bonna baveeyo basule wansi oba wakati kuba abaana baavangayo ne bagwa. Bannange kino ekiro sirikyerabira. Nawulira ngo olubuto olunuma mukwano gwange ne twekwata ne twenyweza nenera otulo tuba tulo sebe otulo twamala ne tutukwata naye nze yaddamu okwawamuka nga twefukedde blanketi ze omanyi obeera mu ntiisa enkuba etonnya
sikulimba tetwawulirako ku bbugumu oba kukuziira omanyi webika blanket n'owulira ng'oziira n'owulira nga ossa omukka gw'oli bamikwano tetwakiwulirako ekyo neera nagenda okuddamu okuwawamuka nga sebo blanket eri nga yatuvuddeko juke twali tugasa obutanda akatanda kali katuddako tekaliko muntu akawansi kuba twali tusuze wansi nga blanket eri ku mulyango tochi nga kueri nira tochi yeyandetera okulaba blanket nti eri ku mulyango aganyabo nga sisobola yimuka genda kunona blanket wabula kye nakola najjako tochi nenkaaba amaziga nga nkaaba mu kimugunyu domu yonna esirise wali uliddeko domu nga waliwo eyekyusa n'owulira nga oba waliwo alogootana mukwano nga tetukyalogootana eri entiisa nga tekuleetera logootana ati ngolooza wona logootana bagenda nona ggwe ekikiggwe omukwano gwange Joan twagenda okuzuka ku makya teri yagamba munne kuba nali nsuze ku buli wa Joan teri na yagamba munne gwe wafuse kye nategeera ffenna twafuka ku ntiisa gye twaliko kati olunaku olwaddako nengamba bino nno siikole ki siibisobole naye na mukwano gwange bamuyita Rachel nga ngamba Rachel bansule mu domu yaabwe Rachel domu yaabwe yali very packed nga sigisobola kale ate nga Rachel asula waggulu Rachel naye mwenyini nangamba eno neno nabyo nga bizibu mazo munyumiza nangamba eno nayo nga bizibu kati nayina Sohada nga asula mu domu yali waggulu Sohada domu yaabwe ngendo sulayo maada jukira nkugambe twali tukuze enviiri ku lunaku lw'ensulayo lwennyini ate nayo waliyo ebizibu byayo yo bali tebakkiriza kusula babiri kuba bana byali biralamu ate eyo story ndala kati nga nsula ewa Sohada onnasula ewa Sohada mwali omwana bali bamuyita Ikra abaana abasamba balina amannya baaba naye oyo omwana baamusala enviiri omwana yayigga enviiri kye nategeera kola olunaku lw'ensulamu eyo ddomu yaabwe kuba naye yaŋŋamba mwana eno ddomu nayo ndalamu olunaku lw'ensula mu ddomu yaabwe omwana baamusala enviiri baana nga babiri babasala enviiri naye gwe nali nsoma naye baali bamuyita ba Ikra nga tuli mu gundi mu senior one ffenna baamusala enviiri Ikra yanoonya enviiri ze yanoonya enviiri nga talina waaziraba naye mwe baana mmwe nze olwo olunaku we lwakya nagamba oba nsulewa nentuukirira Sheyi ne mugamba Sheyi bino ebituka biki nembimunyumiza Sheyi nangamba olaba Rona tetulina kyakukola tetulina ngeri gye tukikolamu kuba kati ebyo ebintu bitiisa abaana yes administration ebimanyi ne tolina ngeri gyogobamu mwana oba tolishuwa nti oba yono oba yooli so oba tomumanyi nera baana mmwe nalina okyusa essomero nera aba benasoma nabo senior 1 ndowooza nadda for senior 2 naye senior 2 by the way omusomesa yankuba n'endwala biki covid awo yajjira tatange nankyusa essomero cause it was too much for him already nali munyumiriza ebyo bistory nga buli lunaku munyumiza ne mugamba daddy singa tukyusa essomero biki nze sikyategeera biki kati laba senior 2 first term omusomesa wankuba n'endwalirawo omusujja nze goyaba ebyo bya covid bigenda otuuka nga banzizizaayo ewaka nga ndi mulwadde nga bankubye olwo bankuba n'oluyiro omu lwe lwandaaza nezizaayo ewaka nga ndi mulwadde tatange kale nekimubeerera too much cause omanyi bataata ku baana abawala nagamba nedda eyo toddayo kwe kuvaayo covid biki n'atambulaawo ninkyusa essomero naye nga siryerabira olwo lunaku nanyumizako mukwano gwange Tauba